okutuusa olunaku lwe tulisinkana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga twongera okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bulamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'akyatulekedde, n'okwekwata ku mazima n'okugakolerako nga nekiyitibwa amazima byebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye yatunyonyola mu Qur'ani n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam bye yaleka atusomesezza mu sunna ze, ago ge mazima gokka. Wa amma ma'ada dhalik, ekitali ekyo tegabeera mazima. Era omuntu yenna bw'abula n'ava ku Qur'an ne sunna faqad ghawa, aba amaze okubulubuuta era aba amaze okukwata ekkubo ery'obubuze, ekkubo ery'okuzikirira. Bila shakka ffenna tusimanyi bulungi omwezi kati guyise okuva lwe twava mwezi gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan, era duruusu zaffe zaakatandika okuddamu oluvannyuma lw'omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan, omwezi ogwali gujjuddemu buli kirungi, omwezi ogujjuddemu barakaati, emikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala, omwezi ogujjuddemu okuvuganya mu birungi, omwezi ogwalina ekinyusi eky'amaanyi ekyabadde okubeera nti basonyiyibwa Allah waabwe subhanahu wa ta'ala nga bwe twakikoonako. Omwezi ogwa Ramadani gwonna bw'ogukuŋŋaanya buli kirungi ekyagulimu, bw'ogenda okikoonako ogenda okulaba nga enkomerero yaakyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali ayagala kubeera nga atusonyiwa. Kyova olaba ahadithi zonna ezoogera ku Ramadani zonna ziwunzika nti rizati z'oba ofunyeemu okusonyiwa, nga okusiiba kwennyini. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam bwe yagaa nti man saama ramadanan imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yagaa nti omuntu bw'asiiba omwezi gwa Ramadani nga mukkiriza ng'era anoonya mpeera mu maaso ga Allah, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah amusonyiwa ebyo bye yakulembeza okukola mu mazambi ge. Nabbi n'afuula okusiiba kwonna ng'alizatizaako muntu kufuna kusonyiyibwa wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika okusiiba omwezi gwa Ramadani kwalimu okuyimirira, n'okuyimirira nako kwonna kwe twayimirira mu Ramadani nako Allah n'atuma nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallama atubuulire nti ekinyusi ekyali mu kuyimirira kwaffe kwonna era abantu baali bayimirira nga kye banoonyaamu Allah kubasonyiwa. Nabbi yagamba nti man qaama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, omuntu bw'ayimirira omwezi gwa Ramadani nga yali mukkiriza anoonya mpeera mu maaso ga Allah, Allah amusonyiwa amazambi ge ge yakulembeza okukola. Okuyimirira kw'abantu bonna kwe baayimirira mu kisiibo, ekinyuso ekikulu ekyalimu kunoonya Allah waabwe abasonyiye ati. Okusiiba twali tunoonyamu Allah kutusonyiwa, okuyimirira twali tunoonyamu Allah kutusonyiwa. Mu mwezi ogwa Ramadani mwalimu ekiro ekya Laylatul Qadri, okuyimirira kwakyo nakwo kwali special. Nabbi n'akwogera kwokka n'agamba waman qaama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oli bw'ayimirira ekiro kya Laylatul Qadri nga mukkiriza ng'anoonya mpeera mu maaso ga Allah, Allah amusonyiwa ebyo bye yakulembeza okukola mu mazambi ge. Okuyimirira kw'ekiro kya Laylatul Qadri ne kubeera ng'ensonga yaakwo era enkulu yakusonyibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika la tansa, teweerabira nti wa hatta
n'ekiro ekyo kyennyini kyali kya bbeeyi. Ekiro ekya Laylatul Qadr kyennyini kyali kya bbeeyi, era nga buli muntu bw'akiwulirako yeegomba kiki kyaba akolera mu kiro ekyo ekya Laylatul Qadr. Muntu yeegomba kiki kye yalikoleddemu mu ekyo ekiro, ayitirize kusoma Qur'an, ayitirize kusaddaaka, ayitirize ki. Aisha radiyallahu anha natubuliza omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam namugamba, ya Rasulallah, ara'aita in alimtu laylata alqadri madha aqul, nabbi ekiro ekyo nze bwe nkitegeera ngambe ki. Nabbi era namuzzayo ku nsonga yemu yennyini, namugamba gamba, Allahumma innaka afuun tuhibbu alafwa fa'fu anni. Ay Allah, oyagala nnyo okusonyiwa, oyagala nnyo okusonyiwa. Ay Allah, nkusaba onsonyiwa. Ekiro ekisinga afdalu layali sana, ekisinga ebiro byonna ebiri mu mwaka, omuntu bw'aba ayagala okukyenyagiramu obulungi bwakyo, nabbi yamugamba saba Allah kubeera ng'akola ki, akusonyiwa. Yali badde amugamba soma Qur'ani ejuzu 3 oba soma ejuzu 30 oba yimirira tarawihi raka 23 oba saddaaka nnyo oba yisizaamu nnyo obulungi abakadde oba genda ekiro ekyo kikolere mu umra oba genda ekiro ekyo okimalire mu mulimu bwe guti ne bwe guti oba tasbihat adhkar wa n'ebyo byonna nabbi yali abimanyi naye yamugamba awamu n'ekyo ekiro ekyo obulungi bwakyo gweyitiriza kusaba Allah kukusonyiwa. Era teyamuyagamba kola mbaga na ntujjo. Ekyo nakyo kitegeeza nti okukola embaga n'entujjo mu kisiibo buli kiro ekya Laylatul Qadr bwe kituuka ng'abantu balowooza kyekyo, ogwo nagwo omulimu teguliiko njigiriza ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okukola entujjo, abantu bakola omukolo munene nnyo. Olw'okuba abantu bagukola bangi, bagubeerako bangi mu nsi nnyingi, mu bitundu bingi, tekigufuula nti olwo gufuuse halaali. Kubanga alhaqu ma qama alayhi ddaliilu walaysa alhaqi fima amilahu nnaas. Amazima kyekyo ekiriko obujulizi okuva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye si obujulizi abantu kye bakola, olw'okuba abantu babadde bangi, abantu babadde bayitirivu nnyo, tekiyinza kubanga kikyamu olwa nasiisi w'omuntu. Nedda, nasiisi w'omuntu si bujulizi obufuula omulimu nti ogwo guli halaali. N'olwekyo n'ekyo ekikolwa ekyajja ekyokuteekawo embaga mu mizikiti ekiro ekya27 n'ebantujjo buli bwoyita abantu bali bize n'amasaniya, bali bize n'okufukirira abantu engalo, bali bize abalala n'okukoona amataali, bali bize gunagwo omulimu amalu mubtadi' mu bantu bagutandikawo obutandisi. Nabbi Aisha yamubuuza yennyini ekiro kya Laylatul Qadr bwe kijja nkole nti, wulira ekyava mu nabbi, saba Allah kusonyiwa. Yali tasobola mugamba bye tukola ffe. Naye abantu bonna ne beekuluumulula, abalala ne bava e Masaka, abalala ne bava e Iganga, ekiro kya Laylatul Qadr tugenda kikwatira mu gindi. Ogwo omulimu nagwo abantu bagutandikawo mu ddiini ogw'okubeera nti bakola omukolo ogw'enjawulo mu kisiibo, naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam teyagukolako ku mulembe gwe, ne basahaba tebagukolako omukolo ogw'enjawulo ogukolebwa mu kiro ekya27. Idhan ekyali ekikulu mu Ramadaani bantu kunoonya butya Allah babasonyiwa, kyekyali ekinyusi. Wa awdahu min dhalika, nekikyasinza okubakkiriya okulaga nti abaddu baali balina kufunamu kusonyiyibwa Allah. Ye hadisi gye twalaba wano nti Allah yasindika Jibriilu nejja eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebeere ng'esabira abantu basatu, naye nga tebasabira birungi wabula ebasabira bizibu. Asooka Jibriilu yagaa nti ragima anfu mri'i, ennyindo y'omuntu efune obuzibu, erwale ekkookolo nga bakadde baffe bavuunulanga, eveeko, afune omuswiba ogwenkana okutwala ennyindo ye, kubanga okuviibwako kw'ennyindo ku muntu twanyonyola nti kigambo kikulu nnyo. Etwala 80% ku bulungi bw'omuntu, eraga ekitiibwa kye, eraga obulungi bwe. Nabbi naga nti Jibriilu yasabira omuntu oyo atiisa ennyindo ye eveeko, aluwa man dhukirtu indahu walam yusalli alayya, oyo yenna gwe mba njogereddwako nga waali n'atansabira, afune omuswiba omunene ogwenkanankana okutwala ennyindo ye.
owokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yasabira Jibrilu ng'esaba nabbi aminisa ragima anfu mri ennyindo y'omuntu efune omuswiba omunene erwale kookolo eveeko aluwa man dakhala alaihi ramadan oyo yenna omwezi gwa ramadani nga gwayingira waali thumma kharaja oluvannyuma ne guggwako ne gugenda walam yughfaru lah naye nga tasonyiddwa bimaana aba afunye omuswiba ogukyasinze okubeera omunene okuba nti ramadani yamusiŋŋaanawo neggwako nga tasonyiddwa. Owokusatu neega nti ragima anfu mri'i ennyindo y'omuntu erwale kookolo baba bavvuunula bakadde baffe eveeko efune obuzibu erwale obulwadde efune obuzibu obunene aluwa man adraka abawaihi omuntu asiŋŋaana bakadde be babiri ku mwaliro guno ogw'ensinga we bali au ahadahuma oba n'asiŋŋaanako omu nga waali kubanga nabo gye bali abo ngaomukadde yasiŋŋaanyeko taata maama agenda okumuzaala nga taata yafa oba abalala maama amuzaala omukadde n'afa omwana n'asigalawo n'akola nga talabye ku maama we kati nabbi kyava agamba nti ofune obuzibu obw'amaanyi okuba nti osiŋŋaanye bakadde bo babiri ku mwaliro guno ogw'ensi au ahadahuma oba n'asiŋŋaanako omu walam yudkhilahu ljanna naye ne batamufuukira nsonga yakumuyingiza jana. Almuhimu okuba nti ramadani yasiŋŋaana omuntu ku mwaliro guno ogw'ensi naaba nga tasonyiddwa Allah subhanahu wa ta'ala aba yafuna ekizibu ekikyasinze okubeera ekinene mu bulamu bwe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okusonyiwa abaddu wallahu yuridu an yatuuba alaikum Allah ayagala nnyo okubasonyiwa Allah ayagala nnyo okukkiriza okwenenya kwammwe wa inni laghaffarun liman taaba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah kanti ndi muyitirivu wa kusonyiwa eyo yenna abakkiriza n'akola emirimu mingi thumma ihtada oluvannyuma n'asigala nga mulunga. Idhan ramadani yonna ekinyuso ekikulu kyetutunuulidde awo kyali kuba nti abaddu bavaamu nga Allah subhanahu wa ta'ala abasonyi kubanga olunaku Allah lwakusonye lubeera lunaku olukyasinze okubeera olw'ebbeeyi mu nnaku zo nga nnaddu bwe yagamba Ka'b bin Malik abshir bi khayri yawmi marra bika mundhu waladatka ummuka Ka'b sanyukira olunaku olukyasinze okubeera olw'ebbeeyi mu nnaku zonna ze wali oyiseemu okuva maama wo lwe yakuzaala naye lwali lunaku ki Allah lwe yassa tawuba ya Ka'b bin Malik era kibola abasahaba badduka emisinde ogenda okumuwa amawulire ag'essanyu nti ya Ka'b abshir Ka'b sanyuka Allah akusonyiye era Ka'b amawulire baagamuwa ag'essanyu yajjamu n'engoye ze yali ayambadde n'aziwa oli eyagamuleetera n'atinatina najja awali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi n'amuga nti sanyuka Ka'b luno lwe lunaku olukyasinze okubeera olw'ebbeeyi mu nnaku zonna Allah ze yali akutadde ku nsi kuno okuva maama olwo yakuzaala. Idhan kati abamanyi kye baba bagamba wa idha kana mawsimu lkhayr qad inqada binqidai ramadan bwebeera nga sizoni y'ebirungi eyo yaggwako n'okuggwako kwa ramadani fa inna fi'la alkhayrat okukola ebirungi la yanqadi wa asbaabu almaghfira mawsuula era ensonga omuntu z'alina sizoni y'ebirungi nga ramadani yaggwa naye ebirungi byo ensonga eziyinza okubituusa ku muddu tezinnaggwayo wa asbaabu almaghfirati mawsuula abadan n'ensonga eziyinza okuba nti omuntu aziyitiramu n'afuna okusonyibwa Allah la tanqatu wala tantahi tezikutukawo era teziggwangayo. Wa asbaabu almaghfira kathiratu jidda wa yasira ala man waffaqahu Allah era ensonga omuntu zayinza okuyitiramu okufuna okusonyibwa Allah nyingi nnyo ate nga nnyangu era eyo Allah subhanahu wa ta'ala gwaba azanguyiriza. Nolwekyo twagadde nga tetunnaddayo ku musomo gwaffe gwe twaliko
قبل رمضان وكبيرا نذكر لكم بعض الأسباب لنيل مغفرة الله عز وجل. أسباب الحصول على مغفرة الله عز وجل أو أسباب مغفرة الذنوب بعد رمضان. أسباب ensonga z'okubeera nti omuddu afuna okusonyibwa Allah oluvannyuma lwa Ramadan. Asbaabu al-maghfira ba'da Ramadan. Waliwo ensonga omuntu z'asobola okufuniramu okusonyibwa Allah oluvannyuma lwa Ramadan. Ramadan ng'ogiziza wabbali naye waliwo ensonga endala z'oyinza okuyitiramu oleme ga nti Ramadan eri ng'eri wala, Ramadan erituuka ddi, erikomawo ddi we mba saasonyibwa. Waliwo ensonga endala z'oyinza okuyitiramu naawe n'ofuna okusonyibwa Allah wadde Ramadani eyinza okuba yakuyita mu ngalo. Waliwo ensonga z'osobola okukola era Allah naawe n'akusonyiwa nga si kisiibo. Min ahammiha, esinga obukulu muzo esookera ddala kubanga ziwerera ddala ziringanga zinategese wano okwogerako 16 ensonga omuntu zayinza okuyitiramu okufuna okusonyibwa Allah 16. Esooka at-tawhid. Ogiwuliddeyo ogiteekamu ne muduudu n'ogiwangaasa. Abantu abasinga tebaagala kigambo ekyo. At-tawhid. At-tawhidu okwawulaani. Nyongereko ekirala ku ekyo. Wa tarku shirki, n'okuleka okugatta kwani ekyali eki min a'zami asbaabi al-maghfira, eyo ekyasinza okubeera kaŋŋaŋa kabedwa mu nsonga ezifunyisa omuntu okusonyiyibwa Allah. Okitegeddeeyo at-tawhid si kwe kwawula Allah min wahadan yuwahidun توحيدا فهو موحد. من وحدا يوحد توحيدا okwawula Allah noba n'omutongoza nti ali omu yekka, noba nga tolinayo Allah omulala. Wa tarku shirki, n'okuleka okumugattako okumupaatiikako ebirala. Min a'zami asbab al-maghfira, y'emu ku nsonga ezikyasinze omuntu okuyitiramu okufuna okusonyibwani Allah. Bw'oba oyagala Allah kusonyiwe wadde Ramadani yaggwa, gwe sooka oyawule Allah, omwawule yekka bw'ati nga tomugattako kintu kirala, era ekyo kijja kusonyiyisa. Obujulizi, Allah tabaraka wa taala yagamba mu suratu Al-Maida aya ey'omwenda n'ey'ekkumi, Allah yagamba nti wa'ada Allahu alladhina amanu, Allah yalagaanyisa abakkiriza, wa amilu ssalihati, ne bakola emirimu emirungi, lahum maghfiratun wa ajrun azim, kyagenda kubawa maghfiratun, lahum maghfiratun, bayina okusonyibwa kwani kwa Allah, wa ajrun azim, era bayina empeerera ennene nnyo yejjana. Wa'ada Allahu alladhina amanu, Allah yalagaanyisa abakkiriza. Man huwa almu'min? Omukkiriza yani omukkiriza yani huwa almuwahhid, yayawulani Allah, hadha huwa almu'min, oyo mukkiriza. Kubanga buli muntu yenna atannayawula Allah la yutlaqu alayhi madha ismu almu'min, tayitibwa mukkiriza. Ne bwakola emirimu emirungi gitya, ne bwe yeeyisa obulungi atya, ne bwaba mwogezi mulungi atya,
ne bwaba mubuulirizi mulungi atya, ne bwaba yeeyisa bulungi ku kyalo, ne bwaba mukulembeze mulungi atya ku kyalo, kasaaba nga tannayawula Allah tayitibwa mukkiriza. Eno endagaano Allah yagikola n'abakkiriza ne bakola emirimu emirungi okubeera nga lahum maghfiratun, be balina okusonyiyibwani, balina okusonyiyibwa kwa Allah, wa ajrun azim, n'empeera ennene. Walladhina kafaru, ate abawakanya amateeka ge, wakadhabu bi ayatina, bonna abawakanya ne bakafuwalira amateeka ge ne balimbisa amateeka ge, ulaika ashabul jahim, abo be bannannyini muliro, abo be bokubeera mu muliro. Aya endala Allah subhanahu wa ta'ala ganti innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, aya yokubiri neyokuna paka ku yokuna surat al-Anfal. Allah yagamba nti innamal mu'minuna, mazima abakkiriza, alladhina idha dhukira Allah, abo bwabeera nga Allah ayogeddwako, wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gifuna okutya, gifuna okukankana, amateeka ga Allah bwe gaba googeddwako tebasigala kyekimu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, ate amateeka ge abakkiriza bwe baba bajjukidde Allah, idha dhukira Allah, bwe baba bajjukidde Allah, wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gifuna okukankana. Mukkiriza buli olunaku lwajjukira Allah, najjukira olunaku lw'okubalibwa, najjukira olunaku lwagenda okuyimirira mu maaso ga Allah, najjukira byayiseemu emabega paka waali, najjukira muraqabatullahi alayhi, engeri Allah gyamumonitaringa, engeri Allah gyamanya ebikolwa bye. Abakkiriza abannamaddala, innamal mu'minuna, Allah yogera ku bakkiriza banna tawhid baba yategeeza, abo alladhina idha dhukira Allah, Allah baba yogeddwako oba bamujjukidde bali bokka, najjukira Allah, idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, mitima gyabwe gifuna okukankana, gifuna okutya Allah buli lwonna lwayogerwako. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, ate baba basomedde amateeka ge, zadatuhum imanan, obukkiriza bwabwe bweyongera. Wa ala rabbihim yatawakkalun, era omulezi waabwe Allah gye beesigamira ensonga zaabwe zonna gye bazizza. Wa amma almushrik la yatawakkalu ala Allah, omushiriku teyeesigamirangako Allah n'olunaku n'olwo, omushiriku teyeesigamirangako Allah. Okwesigamira kwe kwonna kuli mu balongo, kuli mu irizi, kuli mu lubaale, kuli mu bulira bw'abaana, kuli mu ssabo, kuli mu kifundikwa, kuli mu mmindi, kuli mu ffumu ly'ayina. Okwesigamira kwe kwonna kulimu ebintu. Okwesigamira kwe kuli mu kantu ke yateeka mu pikipiki, oba mu mmotoka, oba mu nnyumba, oba ku kateni mu dduuka lye. Okwesigamira kwe kuli awo. Era abakkiriza abo alladhina yuqimuuna as-sala, abayimirizaawo essala, wa mimma razaqnaahum yunfiquun, nga n'emu ebyo bye twabagabira bawaayo. Allah naga nti ulaika humul mu'minuuna haqqan, abo nno be bakkiriza abannamaddala. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah nayogera okubasonyiwa, Allah nagamba agenda kubasonyiwa. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bayina amadaala agawaggulu eri omulezi waabwe Allah. Wa maghfiratun, bayina okusonyibwa kwa Allah. Wa rizqun karim, ne rizq ekyasinza okubeera ennungi, nga nayo yejjana n'ebyokulya ebyomujjana. Wa qala ta'ala, mu aya endala era okulaga nti omuntu okuba nti afuna okusonyibwa Allah alina kubeera mukkiriza. Allah aga nti wa inni laghaffarun liman taaba, wa inni laghaffarun, nze ndi muyitirivu wa kusonyiwa, liman taaba, eri oyo yenna aba yeenenyezza. Wa inni laghaffarun liman taaba wa amana, nakkiriza, wa amila saliha, nakola emirimu emirungi oba emituufu,
thumma ihtada oluvannyuma n'aluŋŋama n'asigalira ddala ku buluŋŋamu obwo bwe yaliko. bw'amala okukola tawuba n'aba mukkiriza n'asigala ku buluŋŋamu bwe yakola ki bwe yaliko. kubanga waliwo abakola tawuba naye oluvannyuma ate ne batagala. waliwo omuganda ampeeza amawulire ag'essanyu yasooka okutuwa ebyawongo bitwalaga omulundi ogwasookera ddala abalongo. n'agamba abalongo babano mbejjeeko ne batuvuma ne bamujegerega mu famire ye ne bamwogerera ali bamuyita Ishaq bayiza Kasenyonjo muganda waffe Allah amusaaza. lwalira mpeereza emessage nga Allah yamwongedde abalongo abalala balenzi nanga nti ndowooza okiraba tawhidi kati yakola. kati tubadde ne shefario n'atuweereza balenzi aba Allah yamwongedde bali baali bagamba mukakirabe kawadde abatabuliji abalongo be ajja kukiraba. Allah yamwongedde balala kati bafa ekiniga kibatta bazirika ekiziyiro kibatta bawulira bafa tebalina kyakumugamba bewaabwe tebabalabako abalongo tebabalabako ewaabwe. ate abazaala akola akiika era ngambe wetegeke tugenda kukola akiika yabalongo bali balowooza kuwemula nakusiba buuka kiro. Allah yabamwongedde abalala abaali bagaa nti ajja kukiraba Allah akyamwongera birungi era buli natawhid saba Allah amwongera obulungi afuuke kyakulabirako mu famire. bagenda abalongo baabwe yabagira n'okubagira yabagira n'abawana abatabuliji ne babatwala naye ate ba Allah amwongera baraka. bafe ekiziyiro ekya shiriki nga kibatta emindi zibatta omukka gwazo gubatta obulira bw'abaana bubatta ebifundikwa bibatta tebalaba kalungi kabivaamu. ali ku tawhidi Allah amwongera bwongezi baana. balenzi aba mbuzi mekezo nya kale laba sengeze embuzi yazikozeemu nitumala abalongo balowooza ebyo tonyazirese tumala abalongo abalongo mwe mwamuwadde abalongo mulyoke mubamale. olaba kati Allah tabaraka wataala nti yasonyiwa nnyo omuntu akola tawuba n'aba mukkiriza mulungi thumma ihtada oluvannyuma n'asigalako obwo obuluŋŋamu. obwo obuluŋŋamu bwoba ofunye bwoba osigalako eva tokyukakyuka oba oli mu ssanyu oba ofunye ebizibu thumma ihtada oluvannyuma n'asigala ku buluŋŋamu obwo ng'asigadde ku kkubo eggolokofu. kati senga yatagalatagala olw'ebigambo abantu bye bamwogerera aba famire ye n'addayo n'abasiba senga kati tembere ali awo senga bakuba enduulu senga basanyuka olaba. aya endala etulaga nti omuntu bw'oba oyagala Allah okukusonyiwa ezimu ku nsonga mwolina okuyitira Allah akusonyiwe atawhidu kwawula Allah nakuleka shiriki. ye suratu Nisaa aya gitusomasomera bulijjo aya 48 inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih Allah tasonyiwa kumugattako. tetunoonya kusonyibwa Allah naye bw'oba okyali ku shiriki Allah alangiridde kati misanatteke akyali ku shiriki era bwamufiirako talina kusonyibwa kwani kwa Allah tabaraka wa taala. inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. alisonyiwa ma duna shiriki ebiri wansi wa shiriki kwoyo gwali bayagadde naye shiriki oli yenna bw'alisimattuka oba bw'alisirittuka n'ava ku mwaliro guno ogw'ensi n'ayingira kabuli nga takoze tawuba ku shiriki oyo tagenda kufuna kusonyibwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa fi lhadisi alqudus yaqulu Allahu azza wa jalla ne mu hadisi alqudus ekulaga nti bw'oba oyagala okufuna okusonyibwa Allah kyoba osookerako tawhid sooka omukoleki omutongoze wa tarku shiriki nakuleka shiriki. Allah yagamba mu hadisi alqudus ya buna adam owange gu mwana adamu law ataitani biqurabi lardi khataya senga olijja mu maaso gange n'ebisobyo ebijjuza ensi eno
omuntu akoze ebisobyo ebijjuza ensi eno lowooza abana bimeka ebyo Allah ga senga olijja mu maaso gange n'ebisobyo nga bijjuza ensi eno thumma laqitani naye nonsinkana la tushrik bi shay'a nga tewangattako kintu kirala kyonna ng'ebyo ebisobyo wansaba okubikusonyiwa la ataituka biqurabiha maghfira ngenda kukuleetera ensonyiwa nange ezijjuza ensi biqurabiha yani buli kisobyo lusonyiwa senga olijja mu maaso gange n'ebisobyo nga bijjuza ensi eno ne Allah agenda kukuleetera ensonyiwa ezijjuza ensi bw'obeera wamusaba okukusonyiwa ku bisobyo ebyo bw'obeera tewamusaba kukusonyiwa n'otuuka nabyo ebisobyo ebyo ewa Allah ebijjuza ensi eno nga wafa n'ovaamu omwoyo nga tewasaba Allah kukusonyiwa naye ng'ebisobyo by'olina bijjuza ensi eno yonna ogenda tuuka ewa Allah bwe muba temuli mu shiriki ng'oli tahta almashi'a gw'ogenda kubeera wansi wa kusalawo kwa Allah bwe yaliba azze bw'atyo insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu oyo naye bw'aliba azze bw'atyo ng'ebisobyo bye yakola bijjuza ensi eno yonna naye nga munnatawhidi mukkiriza yayawula Allah naye ng'ebisobyo ebyo teyakola tawuba bamukwatirayo nga tannafuna kadde kenenya ne bamukwatirayo ne bamutwala nabyo naye nga bijjuza ensi yonna naye nga byonna temuli mu shiriki agenda kubeera wansi wa kusalawo kwa Allah kutya ekimu ku bibiri insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu Allah bw'aliba ayagadde agenda kusooka amubonerezeeko mu muliro oluvannyuma aveeyo bw'aliba ayagadde Allah asobola n'obimusonyiwa byonna era la yusalu amma yafal wahum yusalu Allah tamubuuzibwa asobola omusonyiwa n'ebyo byonna n'abimusonyiwa namuga agenda oyingire ki naye nga afudde tabikoze eki tabyenenyeza oyo ali tahta almashi'a naye yafa abyenenyeza la omuntu bw'alituuka mu maaso ga Allah ng'alina ebisobyo ebyenkana ensi Allah agenda muleetera ensonyiwa ezenkanankana ensi naye nga temuli mu shiriki mu bisobyo ebyo hadisi eri mu Tirmidhi eyo 1354 enamba yayo وفي صحيح مسلم هذا حديث في صحيح مسلم نبي قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها omuntu yenna alijja mu maaso gange wulira okusaasira kwa Allah agamba nti man jaa bilhasanati omuntu alijja n'ekirungi kimu falahu 10 amthaliha agenda kufunamu ebirungi 10 ebikifaanana bw'oba wasaddaaka mutwalo ogenda kujja ewa Allah ng'akusasuddemu empeera za mitwalo 10 n'agamba si kyekyokka wa aziidu ate n'okwongeza nyongeza asobola okwongeza okuva ku 10 n'akutuusa ku 7 wa aziidu nyongera n'okwongera ne mwongera waman jaa bisayi'atin ate alijja n'ekisobyo kimu fajazaa'uhu sayyi'a Allah yo ate yagenda musasulamu ekisobyo kimu fajazaa'uhu sayyi'a sayyi'atun mithluha Allah agenda kumusasula ekisobyo ekyenkana ng'ekyo kye yakola ono tamukubisizaamu n'agamba au aghfiru oba sinakindi nyinza omusonyiwa nabo okusaasira kwa Allah eryabadde omukozi w'ebirungi agaye bw'okola ekirungi kimu agenda kuwamu ebirungi bimeka 10 wa aziidu n'okwongera ne mukola ki ne mwongera n'agamba nti waman jaa bisayi'atin ate omuntu bw'alikola ekibi n'atuuka nakyo mu maaso ga Allah ekibi kimu
fajazauhu sayi'atun mithluha, empera yakyo era ekibi kimu kyebakusasulamu. Au aghfiru, oba okumukola ki, oba Allah okubeera nga amusonyiwa. Ekyo kitegeeza ti anna Allaha subhanahu wa ta'ala yuamilu almuhsin biziyada wa yuamilu almusi'a bi'adlihi walmusawat. Allah akolagana n'abakozi b'ebirungi, enkolagana ya Allah n'abakozi b'ebirungi kubakubisizaamu na kubongeza. Ate abakozi b'obubi Allah akolagana nabo na kubeera nga yenkanyankanya gye bali, kubaddiramu, kubakenderezaako, kubasonyiwa. Wallahu yuridu an yatuuba alaikum, Allah yagala nnyo okubasonyiwa. Omuntu omukozi w'ebibi yalibadde naye amukubisizaamu, nakola ekibi n'amukubisizaamu, naye ow'ebirungi amukubisizaamu, ow'ebibi takola ki, akolagana bi'adlihi, nakumwenkanyankanyiza bwenkanya bwa Allah, kumusaasira n'amusasulamu era ekibi kimu. N'agamba mu hadisi eyo yennyini, waman taqarraba minni shibra, waman eyo yenna taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu dhiraa, oyo yenna asembere gyendi oluta lumu, taqarrabtu minhu dhiraa, nze nsembera gyali ziraa, eki gyoyinza okuyita nga mita. Wama taqarraba minni dhiraa, waman taqarraba minni dhiraa, ate atembera gyendi mita, taqarrabtu minhu baa, Allah asembera gyali ekisinga obunene ku ekyo. Almuhimu, omuddu buli gyakoma okusembera eri Allah, okusembera kwa Allah gyali kubeera kungi na kunene nnyo na ku sipiidi nnene okusinga ensembera gy'osembera eri Allah. Baleeta nabbi hadisi yaleeta ebipimo abantu bye bakozesa. Enta bw'otusembera eri Allah luta, Allah n'asembera gy'oli ziraa. Enzira mu Luganda bwe bagiyita enzira. Ate omuntu bw'asembera ewa Allah enzira, yasembera gyali baa, eki enzira bbiri. N'agamba nti taqarrabtu minhu ziraa, yani ma huwa awsa min hadha. N'agamba mawdhi'u ash-shahidi min al-hadith, ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة، ومن لقيني أي النار سينكنا بقراب الأرض خطيئة، ngazene ebisobyo ebisemberera okujjuza ensi, la yushriku bi shay'a, naye nga teyangattako kintu kirala kyonna, laqituhu bimithliha maghfira, naye ngenda musinkana n'ensonyiwa ezifaanana ng'ebisobyo byazze nabyo. Rawahu Muslim, hadisi ya 2287 Muslim. Wakadhalika ni ahadisi endala nyingi eziraga ekyo, ba hadisi ya Abi Dharri fi man mata ala tawhid, byalabula ku muntu alifira ku tawhid, nabbi yaga nti ma min abdin teri muddu qala la ilaha illa Allah, yawla Allah nagamba la ilaha illa Allah, thumma mata ala dhalika, nafira ku ekyo, illa dakhala aljanna, kujja hagenda kuyingira janna. Okutuusa lyamugamba Abi Dharri nagamba nabbi wa inzana wa insaraka, nabbi namuddamu wa inzana wa insaraka رغم أنف أبي ذر. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، يعني في هذا المعنى كثيرة، كحديث عثمان عند مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نبي أنتم متوافقون قاقا ساكمين الله ياسينز ويكا
agenda kuyingira ejjana. Wakadhalika ne hadithi ya bitwaqa abantu abagenda okusembayo okutaasibwa be bali babalina la ilaha illa Allah, ne ahadisi endala nyingi eziraga. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba abaffe temumanyi nti tauba tajubu ma qablaha, esangulawo ebyagisooka, n'okusenguka nako kwali kukusonyiyesa ebyakusooka byewasooka okukola. Nolwekyo ensonga esooka min asbaabi nail maadha, ezimu ku nsonga ez'okufuna okusonyibwa kwa Allah nga Ramadhaani ogiziza wabbali kukola ki? At-tawhid, kwawula Allah. Eyokubiri, ensonga eyokubiri al istighfaaru, gwe kennyini okwegayirira Allah okusonyiwa. Al istighfaaru, gwe kennyini okusaba Allah okusonyiwa. Wadde ekisibo tekiriiwo naye bw'oba ogudde mu zambi, yanguwa okusaba Allah okukola ki? Okusonyiwa. Allah ayagala nnyo omuddu olugwa mu zambi bw'ati n'atinatina mangu nnyo okusaba Allah okumusonyiwa, n'atalwawo n'atakerewamu wadde olukola ezambi n'ayanguwa okusaba Allah okumusonyiwa. Era Allah yakitulagira n'okitulagira mu Suratul Baqara aya 199, Allah aga nti wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim, musabe Allah okubasonyiwa. Allah musonyi nnyo ate musaasisi. Wakala ta'ala, Allah n'agamba mu aya endala era mu Suratul Baqara aya 285, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك نم آية لنا من سورة النساء الله يقام ومن يعمل سوءا أينا سورة النساء آية مكمي ومن يعمل سوءا أينا ينا أريكو ليش شام أريكو ليش بي أو يظلم نفسه ومن يلياز مانيا أو يظلم نفسه أو يظلم نفسه ومن يلياز مانيا ومويوغوي نالكا byabadde alina okukola Allah byamubanja, thumma yastaghfiri llaha, oluvannyuma ne yeegayirira Allah n'amusaba okubeera nga amusonyiwa, yajidi llaha ghafuran rahima, asiŋŋaana Allah nga musonyi nnyo gy'ali ate era nga muki? Nga musaasisi. Mu aya endala mu suratu Ali Imran okuva ku aya 135-136 Allah aga nti walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru llaha fastaghfaru lidhunubihim. Allah yayogera abaddu mu baddu bagenda okuwejjana, walladhina mulimu naabo idha fa'alu fahishatan, bwebaba bakoze ebyobuseegu ebyobuwemu, dhakaru llaha, bajjukira Allah, fastaghfaru lidhunubihim, ne bamusaba abasonyiwe ebyonono byabwe. waman yaghfiru dhunuba illa Allah, olowooza ani ayinza okusonyiwa ebyonono atali Allah? Ani ayinza okusonyiwa? Bannamandwa ne bassemmandwa beewera n'okwewera ne baga nti emmandwa tewali yeesonyiwa, naye Allah yasonyiwa. Naye emmandwa tewaliyo esonyiwa. Bwe ndikutta ndikwata mulala, bwezito bwe zoogera, wewe kutta ng'ekwata omutamani wo, tezisonyiwa mbuzo. Naye laba Allah, wa inni la ghaffaaru liman taaba, nze ndi muyitirivu wa kusonyiwa era yayeenenya. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, ani asonyiwa ebyonono gw'olowooza atali Allah? Abantu bakusonyiwa naye bakujjukiza ng'era wayisa akabanga, naye oba toliwo basobola okujjukiza abaana bo n'abazzukulu bo ne babajjukiza, mmwe ne mukitammwe mmwe ne babajjukiza byakola. Naye Allah gati waman yaghfiru dhunuba illa Allah, ani asonyiwa ebyonono atali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ne batalemerako ku ebyo baba bakola nga bikyamu ate oluvannyuma lw'okitegeera nti bikyamu. Oluvannyuma lw'okitegeera nti kikyamu n'agamba nti la nkitabe. Walam yusirru, obuzibu kulemerako. Ffenna tusobya naye tulemerako. W'okitegeredde nti kikyamu ng'okireka
era bwolwasoma mu suratu nisa Allah tabaraka wataala bwe yali ayogera ku tawba yagamba walaysat tawba lilladhina ya'maluna as-su'a hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar. walaysat at-tawba inu sit tawba lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati aya bwetu begamba lilladhina ya'maluna soma aya tule ngabwe twagisomye gwasoosa. Allah tabaraka wa taala agamba walaysat at-tawba eno tebeera tawba eruwa eryabo abakola ebikyamu. suratu nisa aya terina wala nnyo atugisome. Allah tabaraka wa taala yagamba walaysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati tawba si yabo abakola ebisobyo hatta idha hadara ahadahum al-maut okutuusa omu kubo okufali kumutuukako qala nagamba inni tubtu al-ana kati nenenyeza ku ssaawa eno ng'alinze kufa amaze kulaba agenda kufa amaanyi gamuwedde takyasobola takyalina maanyi gasobola takyasobola kwenyeenya takyasobola kuzzayo puloti z'abantu takyasobola nawe nenenyeza byonna takyali muharaka yonna takyasobola kwenyenya takyalina alaga nti yusi tawba walaysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahadahum al-maut okutuusa omu kuba okufali kumutuukako qala inni tubtu al-ana naga nenenyeza ku ssaawa eno wala alladhina yamutuna wa hum kuffaru wadde abafa nga bafiiridde ku bukaafu ulaika a'tadna lahum adhaban alima abo twabateekerateekera ebibonerezo ebiruma. tawba kyeki Allah kyategeeza tawba yeruwa Allah jakkiriza ye ate yayogera mu aya esooka waggulu eyo17 yaga nti innama tawbatu ala Allah ekiyitibwa okwenenyeewa Allah lilladhina ya'maluna as-su'a kubeerawo kwabo ababa bakoze ebikyamu ebyambyone bijahalati nga babikoze obutamanya imma obutamanya kulamula kwabyo oba okwerabira nti biina oba okuba nti bamanyi nti biri haram thumma yatubuuna min qarib oluvannyuma ate ne beenenyezaawo mbagirawo akikoze tamanyi nti kiri haram oba kale yeerabidde oba haramu amanyi nti kiri haram naye neerabira enkomerero yaakyo n'akikola nga amanyi nti kiri haram naye neerabira enkomerero yaakyo. Allah gamba kiyitibwa tawba kyaba abakola ensobi mu butamanya thumma yatubuuna min qarib ne beenenya mu bwangu fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima abo Allah ajja kukkiriza okwenenya kwabwe era Allah kubadda mumanyi ate ye mulamuzi ateeka ye mugezi asembayo ateeka buli kintu bwe kiteeka okubeera. Allah yagamba nti walam yusirru ala ma faalu mu suratu al-Imran yetubaddeko ne batalemerako ku ekyo kye baba bakoze ekiyamanya nti nsobi myaka 2 myaka 3 myaka 4 myaka 5 omuntu ne bwaba yali alina ensobi zakola emyaka 10 emabega bw'amala ozeenenyewa Allah tajeeja ng'ate abantu bo bajeeja naye Allah ye takujeeja kasito kitano okivaako walam yusirru ne batalemerako ala ma faalu ku ebyo bye bakola wahum ya'lamun ng'ate bakimanyi nti biri haramu oba mazambi. Allah gati ulaika jazaohum maghfira kitunoonya obwedda ab'empeera yaabwe bagenda kufuna kusonyibwa Allah. ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim bagenda kufuna okusonyibwa okuva eri Allah. wa jannatu nejjana tajri min tahtiha al-anhar ezikulukutira wansi waazo emigga khalidina fiha nga bakuzibeera mu lubeerera wa ni'ma ajru al-amilin era eyo yempeera ekyasinze okubeera ennungi eyabo abakola emirimu emirungi. wa fi al-hadith al-qudus ni mu hadisi al-qudus Allah yagamba nti ya ibna adam
wange mwana Adamu law balagat dhunubuka anana sama senga ebyonono byo wakola bituuka kubire waggulu olw'obungi bwabyo ne bituuka waggulu kasolya keggulu kubire eyo Allah agamba thumma astaghfartani oluvannyuma n'onsaba okubeera nga nkola ki nkusonyiwa ghafartu laka wala ubaali nkusonyiwa nga sirina kyenfuddeyo kitegeeza okusaba Allah okusonyiwa naye ensonga ekusonyiisa wadde Ramadhaani tannatuuka n'agamba nti wa idha adhnaba al-abdu dhanba thumma astaghfara Allah omuddu bw'akola ensobi neyeegayira Allah okumusonyiwa qala Allahu azza wa jalla lilmalaika Allah agamba bamalayika be alima abdi omuddu wange ategedde anna lahu rabba aina mukama we yaakhudhu bidhambi akuvunaana olw'ezzambi lyo bw'oba olikoze n'oliremerako wayaghfiru dhanba ate wa fi nafsi lwakti yennyini oyo yasonyiwa ezzambi ushhidukum anni qad ghafartu lahu Allah nakolaki nagalaki nagamba kakasa omuddo oyo mukoze eki musonyi lianna utarafa bidhambi ategedde ensobi ye Allah agaba malayika oyo omuddu akoze ezambi oluvannyuma lw'oddikola n'agamba ayi Allah nkusaba onsonyiwe ekyo kitegeeza ategedde nti waliwo mukama we n'amutegeeramu ensonga bbiri nti bwe mba simusabye kunsonyiwa lino ezzambi ajja ddimbunaana bw'amala okutegeera nti ajja ddimuvunaana n'asaba mukama we amusonyiwe Allah n'agaba malayika mbakakasa omuddo oyo musonyi kati omuntu kyekimugayaza okulattawo awamu n'ebyo byonna ebirungi nga n'ekikulu mu kino eyo hadisi eno ndabamu ekintu ekikulu alima abdi omuddu wange ategedde anna lahu rabba ayina mukama we wa huwa tawhid ategedde nti waliyo Allah ategedde nti wali ani Allah mukama we bimaana hadha arrajulu muwahid oyo omusajja munnatawhid munnatawhid olugudde mu nsobi n'amanya nti waliyo Allah ekyo kakimujjukiza okubeerayo kwa Allah kyobola bafukamidde ku musaala n'asalayo akabbiri afunye wuzu yeegayira gwategedde Allah musonyiwe ezzambi lyakwedde naam idhan kitegeeza kubeerawo kwani kwa Allah Allah gyali waggulu guno omulembe gwe tuwuliddemu bidia ibadde tinabaawo mu Uganda ey'abantu abazze ne bawakanya okubeerayo kwa Allah naye ng'ate abantu bakyabawa ebituuti babakubira ne mu ngalo babafuuwa ne ssente babawa n'emisomo ku TV ne basomesa naye nga bakyogera kaati nti Allah taliyo waggulu wa arshi eyo bidia ibadde tinabeerawo ne Uganda ezze ku guno omulembe gw'abo abavubuka ebansi abategera tawhid bali tebaddayo bawa mizindaalo omuntu bw'amala okuwakanya okubeera kwa Allah waggulu wa arshi kati omuwa tusomesa eki nga ye Allah gani arrahmanu ala al-arshi istawa arrahmanu ala al-arshi istawa yagamba taliyo waggulu wa arshi naye abantu ne bamukubira nnyo mu ngalo ne bamutenda nnyo ne baga twafuna amakulu atwamala la hawla wala quwwata illa kubanga abantu baffe eddiini okumanya kwabwe okw'eddiini kutono abatali bamanyi be batikkira abamanyi abatali bamanyi be batikkira obeereyo mu butaletale oba wuwa nga bagayo seka mukulu nnyo ne seka gondi mukulu nnyo ne seka gondi mukulu nnyo gwe wamutegeera otya seka mukulu wamutegeera ku kintu seka mukulu ate mu nsi z'abamanyi abamanyi be batikkira abamanyi bagamba oyo asomwako oyo tasomwako mu nsi z'abamanyi bwe batyo bakola abamanyi abanene be bagamba oyo asomwako naye ate mu Uganda abasajja aba bulijjo be bagamba oyo seeka makula twafuna oyo twamala era n'omwogerako akagambo bwe kati enduulu bagala kukunamira kubanga bwe batikkira be batikkidde be bamaseeka bwe batatikkidde si seeka babatikkirirawa mu wino
ku bbucha zaabwe mu takisi zaabwe nga bavuga eyo gye batikkirira bamaseeka oyo seeka mukulu nnyo la hawla wala quwwata illa billah ogwo musiiba munene omusajja n'ategedde nti alina mukama waani n'amusaba omusonyiwa naga nti bwe simusaba kumusonyiwa ajja kunvunaana n'amusaba amusonyiwa Allah n'agamba nti mbakakasa oyo omuddu musonyi ne hadithi zirimu eyo embeera mpitirivu nnyo idhan bw'oba Allah subhanahu wa ta'ala Ramadani osuubira nti teyakusonyiwa okyayinayo chance gwe kennyini okuddako mu kasonda n'omukaabirira kubanga omutegedde gy'ali n'otegeera nti ajja kukuvunaana kyovula nabbi sallallahu alaihi wasallama okubuuza obubuuzo omuddu oba omuzaana nti Allah ali luddawa n'asonga waggulu nga nabbi agamba oyo mumute oyo mukkiriza nga asonze nti Allah aliwa nga tekyetaagisa bujulizi wabula obubumbwa aina Allah n'asonga waggulu nabbi n'agamba oyo mumute oyo mukkiriza ate bano bagamba Allah waggulu takola ki tali Allah waggulu tali kiraba ensonga eyokusatu gye tusembyayo olwaleero mu nsonga omuddu zayitamu okufuna okusonyibwa kwa Allah attaqwa okuteeka mu mutima gw'okutya kye bayita kutya Allah bw'oba oyagala Allah okusonyiwa teeka mu mutima gwo attaqwa Allah asooka omutye bifiiri al awamir wa tarki annawahi nga weegendereza nnyo bw'olaba bye yalagira kola bw'olaba bye yaziyiza leka teekawo wakati wo n'ebibonerezo ekiyinza okukufunyisa ebibonerezo bya Allah wiqaaya teekawo ejjiji teekawo ekikusiikiriza nga tekikufuukira nsonga ng'ebibonerezo bya Allah bireme kukutuukako kye bayita taqwa teekawo ekiyinza okutangira ebibonerezo bya Allah okukutuukako teri kiyinza kutangira bibonerezo bya Allah kutuuka ku muntu nga kumutya kate bwafunamu ebizibu ebirala imma Allah bimuleetera nga bala bigezo oba seekyo Allah n'abimuleetera ng'ayagala amusitula amadaala kassa biyitawo awamu n'okuba nga omuddu mutya Allah naye n'omulaba nga alinamu ebizibuzibu omanya kimu ku bibiri Allah ayagala kumusitula amadaala oba abireese nga bigezo gyali ey'omuddu n'olwekyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala nsonga mu nsonga ezisonyisa amazambi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha alladhina amanu in tattaqu llaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim suratu al-anfal aya 29 ya ayuha alladhina amanu abange mwabatya Allah abakkiriza abannamaddala in tattaqu llah bwe munaaba mutidde Allah wammwe subhanahu wa ta'ala Allah agambye ki yaj'al lakum furqana ajja bateerawo furqana okwawula wakati w'amazima n'agatali maki mazima era ezimu ku nsonga Allah mwayisize nnyo okuteebesa omuddu amazima n'agatali mazima obulimba n'obutali bulimba kutya Allah kutya Allah ajja kwawulira kababeere bawalimu baba mwesiba nnyo ku kyabawalimu mwalimu omulala agenda n'agamba bw'ati n'omulala n'agamba bw'ati kati ffe ne tusoberwa lwaki osoberwa nga toyingira mu nyumba ya neiba n'oyingira mu yiyo lwaki toyingira mu zino ezisinga okuba ennungi ngaawo tosoberwa mu nyumba ye eyiyo gy'oyingiramu zesiranga muntu kidde okwogera ekigambo ekirala omanyi nze sirabanga muntu aleka nyumba yiye n'ayingirawo era kasi oyingira ewa neiba enduulu ng'eraya kiki ekikuyamba okwawula ennyumba eya neiba erina amatulibone etunula ng'omuntu neweesonseka mu kazigoko ekyo kitakuyamba kwawula abawalimu nga basomesa
olaba ne subhanallah twayogera wano wennyini olaba n'abakulembera abalongoofu babangako obuntu obutonotono bwe bakozesanga bubayamba okwawulirako nti kankolere ku fatuwa yoono eyoono kanjireke kankola ekyokulabirako kitono. Abdullah ibn Umar ne Abdullah ibn Abbas bonna baali bamanyi naye abantu abawangala nabo just bo bateekawo akantu katono ne baawulafu awamu n'ekyo nga Abdullah ibn Abbas mumanyi nnyo aliko n'edduwa ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habrul umma mumanyi muzibu naye Abdullah ibn Umar mu kiseera ekyo bwe babeererangawo nga Abdullah ibn Umar asobola okuwa fatwa na Abdullah ibn Abbas n'awa fatwa abantu ne bagamba tugenda twala ya Abdullah ibn Umar ne bagamba lwaki ne bagamba Abdullah ibn Abbas yayingirako mu bintu ebya siyaasa kati fatawa ze tetuzaagala nnyo shuf laba just akantu katono ke bataddewo kokka ako kokka mi'yar baina maayir nagan ono yayingirako mu bintu bino bya siyaasa ebyobukulembeze ebyo katwaleze ono no yasinga eddiini ne batwala ya Abdullah ibn Umar ne bagamba onabikoleddwa na Nabbi Kaabe fetwagala ya Abdullah ibn Umar ngira zibakolerako kati mwe mwekwasa kimu mwe baseka batusobera onayogera nono nayogera bwe tusobola kutuulako wansi nobaako obuntu nti bwofunayo obutono obusobola okwawulira mulimu baseeka abatagala ennyo ate ekisusse nga ate bo batagala ekisusse ennyo nga mwebalimba walimu baffe tuwangana enkya nayogera kino olula nayogera kino olula nayogera kino. Nze ne Seeka alina ekitabo kyasomesa mwesiga nnyo okusinga Seeka ataba na kitabo kyasomesa ako kange sikamumwe ako kange nze nga Seeka alina ekitabo kyasomesa mwesiga nnyo okusinga atalina kitabo kyasomesa kubanga gaaliba omuntu bw'ataba na kitabo kyasomesa alanduka nnyo olula nayogera kino olula nayogera kiri olula nayogera kiri kuba talina kimugayidinga Seeka ofulumye komawo talina era kyobala erimu yaffe emaze emyaka mingi ono eyeyuganda nga yabupapula oli afuna munne ng'asomesaawo n'akwata akapapula n'anootinga kati naye n'abalumba kwalidina najja jasa n'alyoka abakalakata n'alyoka ajerega n'avuma okukakana nga tawemudde n'okuwemula ku kituuti nga Yesu yafunye kapapula ye nakasero ye n'alumba alidina ku asiri kula asiri emulyoka mumuwulira irimu ebadde ya bupapula emyaka gyonna irimu y'ebitabo bizze kati etandika butandisi mpola angati ye aslu bantu bate kukuba kitabo kibatoma imma basomesa kitabu nika mugundi oba kitabu tawhid oba kitabu wekiti muli batulabu ilmi basobola okugoberera ebitabo ne babeera batono nga bali mu 10 mu darasa ngene erimu abantu ebibiri ebisatu abo bebeera usulu za elimu giteeke mwabo abatono giteeke mwabo abalala bawulirize kubanga abasinga abawuliriza bolaba mu madarasa n'abali ku mitimbagana abatuvuma si bantu bakusomesebwa bitabo bo bantu bakuwa bukiswa bugerogero n'onyumyanyumya ne basekasekamu ne bakutenda Seeka muyitirivu bo baagala nnyo ebyo era kyobula erimu yaffe erudde nnyo nga yakutambulira ku bukiswa aye nekino kankibalabule bawalimu bannange baneemukendeeze obuboozibozi mu madarasa wallahi abawali mukendeeze obuboozibozi mu madarasa eddarasa nebeera yakaboozi nonyuma akaboozi kano emboozi nonyuma emboozi eno n'emboozi eri nalaba nawulira banne eddarasa ya nalaba nawulira eyo nayo ze nnyamba okwawula ninga nalaba nawulira ngaasukka nnyo mu ddarasa yo naawe ate nekiro kankibabule baseeka bannange abantu bemulabako ebintu eyo ne mujja ne mubyogera wano banyiiga nnyo wallahi buli bawulira nga mubyogedde ninga tebakyalina gye bajja bagamba oli yampita ku nsonga ye bweti nenjira bwenti ne bwenti mbabuulira ekyaliwo wallahi anyiiga nga awulira okyogera mu bantu watasobola kugamba nalaba ne nawulira bawali muntu mukendeeze wano mu kusomesa abantu wallahi ekirimu baraka mu kubasomesa
alkitaabu wassunna basomese ayati za Qur'an ne hadisi za nabbi bye bisingamu baraka era bajja bitegeera kyobola ebitabo byabakulembera abalongoofu ebigambo byabwe byabanga bitono mu hadisi mu shuruhu zaabwe nga tebayitiriza bigambo ate ebitabo by'ennaku zino ebigambo by'abantu birimu bingi nnyo okusinga nusuusu ayati ntono nnyo ahadisi ntono nnyo naye ate ebigambo biki bingi kati omukisa ne gukendeera naye omukisa gusigalawo nga ayati alqur'aniya zezisinza obungi ne ahadith annabawiya zezisinza obungi zene gwe shuruhu zo ne zibeeramu ntonotono era shekhe waffe abdul muslim abbad albadri yasobolanga okusoma nga bamusomera ahadisi nga 8 ng'agamba wahadha mithlu alladhi qabla wahadha mithlu alladhi qabla wahadha mithlu alladhi qabla ne musoma page ne mugenda walala eyeringa eri ewedde bimaana kyetwayogedde wali kyekimu neno kyetegeeza oba nalaba bakagamba kamunaga nti kano kategeeza kino ne musoma safhat wahadha mithlu alladhi qabla ninga yali badde asobola okuziddamu naddamu la baraka esigale ng'ekyali mu bigambo bya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam n'emboozi ennyingi ennyo ku kutuba emboozi ennyingi ennyo mu mahadara abantu bonna ne bagugumuka abali bonna ne baseka kwegamba nitufuuka ng'aba abali mu gundi bino abantu bebagendamu ne baseka comedy story oba comedy store bayita comedy store la emiziki tegina okwawukanako ennyo n'ebyo ebintu n'olwekyo okutya allah kukuteerawo allah subhanahu wa ta'ala okusonyiwa nsembyayo hadithi gye nayogerako emabegaawo oyo omuvubuka oyo n'agikutula oyo owa NBN oyo n'akutula hadisi era nanvumisa okufa obufi naye ng'ate abantu abanvuma banvumira ku butamanya bwate bo tebamanya era abantu ne beekuŋŋanya bangi nnyo bati waliwo shekhe waffe wallahi Sheikh Qasim Kingi yagamba obuzibu bwe tulina e Uganda tebuli mu adilla obujulizi bubaawo ayati zibeerawo ne ahadisi ziriwo naye obuzibu abantu be Uganda bwe basinga okuba nabo istinbatul ahkamu min al adilla istinbatul ahkami ma maana istinbatul ahkami min al adilla okenenulamu obujulizi bwe wasinga okuba obuzibu obujulizi bubeerawo naye ng'abantu bonna kyobola twasomanga ng'abantu 9 ekintu bonna ne bakigwa nogati mwenda mugudde ekyo nga bonna bategedde kirala ng'ate ye omumanyi yabadde ategeeza kirala abantu 9 bonna ne bagwa kati istinbatul al ahkam min al adilla wasinga okuba obuzibu e Uganda hadisi gye nayogera ye hadisi y'omusajja eyafuna ekiwundu ng'ali ne banne hadisi eri mu sunan abi dawuda hadisi ya Jabir ibn Abdillah omusajja yafuluma ne banne n'afuna ekiwundu ne kijinja limukosa ku mutwe thumma ihtalama bwe yamala ne yeeroterera fasaal ashabahu n'abuuza be yali nabo faqala n'abagamba hal tajiduna li rukhsatan mulowooza ninayo ruksa yonna fi tayammum mbeere nga nkozesa tayammum faqaalu ne bamugamba ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru ala alma tetulina lukusa lwe tuyinza kukufunirayo ne tulukuwa mbugenda okozesa tayammum nga tokyasobola okunaaba faqtasil genda onaabe faqtasala famata n'anaaba n'afa falamma qadimna ala nabiyi sallallahu alaihi wasallam bagenda wali nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bazze bavudde gye baali bagenze mu ngendo zaabwe mu safari oba muki mu lugendo lwabwe bwe batuuka wali nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidhalika ne bamubuulira ekyabaddewo faqala n'agamba qataluuhu bamusse qatalahumullah qatalahumullah aslan mawdhi'u shahid yali kwekyo fo obujulizi bwe twali tunoonya mu hadisi bwali kwekyo kinabbi olumu naye yakozesangamu ebigambo ebinywevu ebikalubo bamusse nabo allah abasseeko ekikolimo kati ekyekigambo kyetwali twagala mu hadithi kinabbi olumu yakozesangako alfaadhu ezigwana kati bali ne baŋŋamba
ne baŋŋamba nti olaba gwe wali Uganda think tank kati bano nabbi yabanenya olw'okuba nga tebaakozesa magezi kumulamula, tebaakozesa magezi kumulamula, kyakozesa ettayammamu. Nabbi n'abanenya olw'ekyo. Haasha wakalla, wallahi hadisi mwagitegeera bubi. Nabbi yali tabanenya butakozesa magezi. Nabbi si kyeyabanenya mu eyo hadisi. Nabbi teyabanenya butakola ijtihadi nga mwe mwakyogera abantu. Mbu nabbi yabanenya obutakola ijtihadi. Nabbi teyabanenya lwa butakola ijtihadi. Wabula nabbi kyeyabanenyeza abamanyi bangi bakyogera nga Ibnul Qayyim, Ibn Hajari n'abalala. Nabbi yabanenyeza ki? Nabbi yabanenyeza ekigambo eki alfatwa bighayri ilmi, kuwa fatwa nga tomanyi, kuwa fatwa nga oli mujega. Ekyo nabbi kyeyabanenyeza. Era kyekiriko n'ebibonerezo mu shariya. Alqawlu ala Allahi bighayri ilmi, okwogera ebintu bya ddiini ebya Allah nga tomanyi, ekyo nabbi kyeyabanenyeza. So teyabanenyeza mbu kuba tebaakola fatwa ijtihadi, mbu tebanyiikira kunoonya masala bamuwe fatwa entuufu, tebaakozesa bwongo. La, nabbi yabanenyeza kuba nti bawa fatwa, bayogera mu busiraamu bye batamanyi. Kyobalaba n'oli Seeka gwe batta Nasru Siddiq bw'atera okuyita Seka Media, ekyamussa oli yamubuuza nakatta abantu 99 nsobola okukola tawuba, n'amugamba sirina, naye n'amugjawo. Kyekyamuggisaawo kuwa fatwa nga tolina irimu, nga tomanyi. Era ekikulaga nti nabbi yabavunaana kuba nti bamuwa fatwa mu hadisi yennyini muno mwekiri, mu hadisi mwennyini mwekiri. Naye bo abantu badde eri ne beetega, kale laba wano nabbi yabanenya butakozesa ijtihadi, nadda mu kagundi ne yeetega mu ka TikTok n'akuvuma. Era oli yagamba ono musajja musiru muzibu, bwatyo bwe yagamba. Laba nabbi ono amunenya kuba nti babanenya tebaakozesa ijtihadi, tebaakozesa ijtihadi, tebaakozesa magezi gaabwe, ne bamuwa fatwa enfu. Nabbi n'abanenya. Kati wulira mu hadisi yennyini, wulira nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba, ala saalu, kale senga baabuuza, idh, kubanga ala saalu, senga baabuuza, idh lam ya'lamu, mu kaseera ako baabeerera nga tebamanyi. Olaba kyabavunaana kuwa fatwa ne bakola ki? Senga baabuuza nga tebamanyi. N'agamba fa innama shifaa'u al-'ayy as-su'al, kubanga ekijjanjaba obutamanya kubuuza. Olaba nabbi naye bw'akyogedde, ekijjanjaba obutamanya kukola ki? Kubuuza. Mpozi nga n'okubuuza ewammwe mukuyita ijtihadi. Kale singa baakola ijtihadi ne babuuza, nga bw'ogenda mu taarifu definition ya ijtihadi otegeramu kubuuza. Ekirala, amasala gaali tegeetaagisaamu ijtihadi. Lwaki gaali tegeetaagisaamu ijtihadi? Kubanga yababuuza yennyini naye yali amanyi kyabuuzaako. Yabagamba okusinziira ku mbeera gye ndimu mulaba nsobola okukozesa tayammamu, naye yennyini amanyi nti waliwo hukumu ya tayammamu. Naye kyayagala okumanya wane ntuuse okuba nti nzikirizibwa si ga ijtihadi, gakuba nti omanyi oba tomanyi, muwe fatwa nti omanyi oba simanyi, genda obuuza omulala. Ekirala ekikulaga nti nabbi yali tabavunaana butakola ijtihadi ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Bw'ogenda mu kutubul usul, aba usulu fiqhi bagamba, balinamu ekibuuzo mu bitabo bya usul fiqhi, mu kitabu ijtihadi bagamba hal yajuzu al-ijtihad fi zamani tashri'i am la, kyali kikkirizibwa okukola ijtihadi ku mulembe gwa nabbi ng'amateeka gakyakka oba kyali tekikkirizibwa? Ekyo bakyogera ku nabbi yennyini, bimaana nabbi kyali kimukkiriza bwe baba baguddewo ensonga nga tennafuna bujulizi akole ijtihadi, kwegamba obujulizi bugenda okujja nga imma buwaafaka ne kyagambye oba bukyawukanako ne bamutereeza. Abamanyi abamu ne gamba kyali tekikkirizibwa ku mulembe gwa nabbi ng'amateeka gakyakka okukola ijtihadi. Bwe kiba ekyo kyali kyogerwa ku nabbi, nabbi yalivunaanya atya basahaba nga tebali mu bantu abagwana okukola ijtihadi? Nabbi tasobola kuvunaana muntu Allah ky'ataamulaalikako.
yenyini bagamba nabbi waba waguddewo ensonga nabbi akola ijtihadi oba alinde bulinzi bubaka bwe kiba kiri ku nabbi ate nabbi avunaana atya basahaba be mbumbavunaana temwakoze ijtihadi nga yenyini bagamba okiraba Imam Ibn al-Qayyim uli akankusomera ekigambo kye Imam Ibn al-Qayyim yagamba fadaa alaihim nabbi yabasabira obuzibu obwe babufune lamma aftau bighairi ilmi ulira Ibn Qayyim olwokuba bawafatuwa nga tebalina ki kati oli akuvuma agamba nti olaba ijtihadi yali abanenya lwakuba tebakola ijtihadi nabaga nti senga kale babuuza idhan abantu baffe bangi obuzibu buli mu kukenenula okulamula mu mateeka ga eshariya si buli omuntu asobola okukenenulamu bonna abo abantu abakuŋŋanya ne bavuma ku ensonga banvumira ekigambo eki olw'okuba nagamba nti bamuwa fatwa enfu nenjiyita fatwa ya think tank ekisooka nali sitegeza ijtihadi twabagamba terina buzibu mu shariya weeri era ejja kubeerawo paka enkomerero erituuka wabula kye twali twogerako kweyo ensonga twali tugamba ebifaananyi ebyatuweebwa byali tebitegeeza ijtihadi kubanga ebifaananyi byebijjayo kikyoyagala kikyobadde otubuulira ebifaananyi wabilmithal bw'otukubira ebifaananyi tutegeera bulungi kyoba ogamba naye twagenda okufuna ebifaananyi byali bituweereddwa nga si bya ijtihadi so netugamba ekyo kati ekyali kyogerwa bakiyita batya ekyo kyali kyogerwa kankibabule kale mu Warabu kubanga ebyo nabyo bibatawaanya abamu abavuma abeetega obusimu ne batuvuma ekyo bakiyita al istidraku ala sharia ebyo ebyayogerwa ebyo n'ebifaananyi byali kujjuuliriza nakulaga awali obukendeevu mu sharia bakita al istidraku ala sharia okukwata ensobi n'okulaga aweetaaga okulongosaamuuko mu sharia naye tetuganangako ejitihadi nti ejja kubeerawo ila qiyami saa oba okutuusa Allah tabaraka wataala lwali bageze nolwekyo abanvuma nga bagamba hadisi mbunze nali sikitegedde barakallahu fikum Allah bawe baraka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk barakallahu fikum wa jazakumullahu khair